mbeera nga bwesodde okubatenga etambula mu kibuga Masaka olunaku olw'enkya nja kubanga mbawa amaloboozi fule nenga abakulu bano mbalese press conference ekyagenda mu maaso era ng'etudde wali bayitawo Masaka Sports Club. Masaka Sports Club wali mu kizungu abategesi b'ebivulu mu kibuga Masaka beekubidde omulanga era nga bannamawulire bangi nnyo abasodde okuba ate nga babaddewo abakola ensonga zino ez'okuba ate nga zibawa amawulire agabakwatako mu nteekateeka yonna. Abategesi b'ebivulu nga bakulembeddwamu ndabyeko omukulu wa Tamat Promotions, ndabyeko DJ Masiko, waliwo omukulu wa Mita Hussein Balamu, waliwo omukulu T Pro System. Abategesi bangi nnyo benkutegeezaako abasodde okuba ate nga badde mu lukiiko olunaku olwa era nga kadde kano olutandikidde ate nga nyina okujja okubaweereza kati ebitonotono olunaku olw'ekyo ojja kuba ate nga owulira nga boogera obunyiikaavu bwabwe n'okwemulugunya kwabwe eri abategesi bannannyini bifo ebisanyukirwamu mu kibuga Masaka era nga basinze okuba ate nga basongamu olunywe ye mukulu gwe bayita Siza owa Siza Rongi mu kibuga Masaka. Abategesi b'ebivulu bagamba nti omukulu ono Siza ndowooza akifudde kajoogo akifudde kamanyiiro ebbanga n'ebbanga. Abategesi b'ebivulu nga bagamba waliwo omukulu wa Mita Hussein Balamu yategese omukyala babayita Kataleyan Kando bajja mu club ambiance nga 1 October. Bagamba nti omukulu ono ne ku kivulu ky'omukulu King Saha omukulu Mat Promotion yali amuleese era omukulu yasobola okuba ate nga ategeka ye kyakola bw'ategeera nti oleese omuyimbi yakola bukozi n'agamba nti ekivulu kya bwereere ne luno ekisobodde okuba ate nga kibasitudde bapromota abategesi b'ebivulu okwekubira omulanga okugamba omukulu waakiri atereezeemu kubanga bonna bali mu bizinesi mu nteekateeka eno. Omukulu ye owasiza ye kyeyasobodde okuba ate nga akola bwe yategedde nti bali balanze omwezi mulamba kubulako wiiki nga 2 ogw'ekumi gutuuke omukulu kwe kuteekayo posta n'abategeeza nti alina ekivulu Lydia Jasmine ku bwereere jankusiza mu nteekateeka eyo. Kati bapromota kwe kuba emmeeza ne bagamba omusajja ono ng'asobodde okuba ate nga atulemeddeko ffenna tuli mu bizinesi naye nga ye lwaki atulemesezza ate akikoze ebbanga n'ebbanga. Mbikutegeeza bino lwe lumu ku lukiiko olugenda mu maaso yemu ku nteekateeka eyogera kuba ate nga ogiwulira naye omukulu Siza njagala okuba ate nga naye mufulako atubuulire ye sayidi ye agamba atya. Ayinza okugamba nange eno bizinensi yange bo beebuuza lwaki buli bwe baleeta omuyimbi omunene bwe baba tebategese muyimbi naye taleeta ye bw'alaba nga baleeseeyo omuyimbi ng'akiika ate ye aleeta bya bwere ne beebuuza obuzibu buva ku ki. Abategesi ba promota kino ekibuuzo kigenda kuddako ewammwe mmwe ng'abategesi abayina ekibiina ekibakulembera omukulu mwali oba muyina abakulira ebifo ebisanyukirwamu kuba ye ayina eddembe okutegeka lwayagalidde. Ayinza okugamba ye njagala okutegeka buli kadde bwenjagalidde mu nsonga eyo. Bapromota bagamba nti bakolera bwereere olw'ensonga bo bateekamu okulanga naye ye omukulu talanga wadde. Ayinza okuteeka ku social media n'agamba kivulu kya bwereere mu nteekateeka eyo. Agamba nti bizinesi zaabwe bapromota bagamba bizinesi bali mu looni ebivulu bibasaze ebivulu sente zibagezeeko mu mbeera etategeerekeka ate nga ekizibu ekiva awo nno kwe kukubawo ejjinja ew'omukulu Siza n'abategesi naddala bo bagamba nti asingidde ddala ye mukulu oyo Siza bo bagamba kuba yasinze okuba ate nga abeekiika buli aleeta ekivulu mbunese silent disco nga yeekiika aleesaani mbune olutalo lunene nnyo naye ng'embeera nga bwetambudde yeeyo mu kibuga Masaka embeera bweri. Abategesi b'ebivulu bo bagambye balina ekiwandiiko kye bagenda okuba ate nga bayisa ogenda kugawulira enkya olunaku olw'enkya nga bwe kutegeezezza mu maloboozi gaabwe nga beeyogerera naye nga ge gamu ku ago abategesi b'ebivulu nga bagamba omukulu Masiko awanda muliro, omukulu Mat Promotions, omukulu Tipuro awanda muliro. Nkutegeezezza abategesi b'ebivulu bangi nnyo bali 20 mu nteekateeka eyo abasobodde okuba ate nga bakitambuza. Kati ensonga yaki